Ebigambo by'omugenzi byasembayo okwogera message eyasembayo kumuweereza biyinza okuba nga byekuusa ku kyamuteeka mu ttaka wetuwogera. Police evuddeyo TikTok Diana Sky wabula nkusaba osooka obiwulize bino si bigambo bya Wadaboy wabula bigambo by'ono mukulu nga bwagenda okubyeyogerera. Ngagamba I have so far made 17 men cry this year. My target is 95. You all have to pay for what General Muhoozi did to me. Agambye atya nti nakaleetera abasajja 17 okukaaba omwaka guno, naye ekiruubirirwa kyange tageti yange basajja 95. Bonna balina okusasulira General Muhoozi kye yankola. Ekibuuzo ky'olina okuba nakyo kiki kye yamukola, basinkana ku ddiiru ki, era bwe kibanga bano abasajja 95 kwabadde yakafuna 17 ng'agamba nti balina okusasulira General Muhoozi kye yamukola, kyali kya bulungi? Bwe kibanga kyali kya bulungi tetwandifunyewo kigambo balina okusasulira. Kitegeeza kyonna kye bamuyisaamu tekyali kirungi, kyonna kye bamuyisaamu tekyali kirungi. Ebigambo ebyo njagala ompe comment yohogwe olowooza ki kweyo ensonga wano wetuli olunaku olwaleero. Kakati kyeyalingirako muno ebyaddala mulimu ekyokuyiga mu eno video. Kakati Askari yagambye ki, bamusanze naki, wenjagala nawo owulirize bulungi nnyo. Askari yagambye waliwo gayi yazze ku gate n'amugamba azze ku surprisinga Diana, naye nga tamumanyi, n'amugulirawo gayi n'ayingira n'ayambuka ewa Diana, era yaluddewo akaseera we yamaze n'afuluma n'agenda. Okay, that is one version. Era bwe yagenze later they discovered omwana oyo nga mufu imbu nga bamuzinye, but it was not rape. I want my friend to be held for investigation. Biwandiike kakati awo that first version yenze abuuza one, mukwano gwange boyfriend wa Diana yamukubidde nga they are arguing about obwenzi bwa Diana because yamukubidde all night Diana nga takwata. Nze nganze chimpa inti Diana was occupied at that time with another man bwenzi. That is why yabadde takwata. Awo embuuliza bwe yakutte yabadde yekka? I don't think so, because Diana, nobody saw Diana alive the next day, meaning Diana yabadde asombye nga yasuze n'omuntu. According to me analyzing that part, it does not mean that is the truth, but inti boyfriend we yayogedde nayo ku ssaawa 10 ez'ekiro nga bayumba, nga amugamba bwedda nkukubira ekiro kiramba nga tokwata. Of course Diana teyabadde mu bbaala because ekyo era bandigambye yabaddeko mu bbaala, bakwano be yabadde ne bakwano be mu bbaala, teyabadde mu bbaala, waliwo we yabadde, of course yabadde we, naye that can only explain mbuno yabadde n'omuntu. Yenza abuuza we yabadde ayogera ne boyfriend we oyo omuntu yabaddewa. Jukira Askari yaguliddewo omuntu, meaning omuntu oyo yabaddewo nga Diana ayogera nani ne boyfriend we. Question mark.
kitegeeza there could have been an argument between Diana n'ono omuntu gwe yasuzizza. Naye era njagala ojjukire nti ekyamuyisibwamu ndowooza bulowooza. Oli ayinza okutwala nga mugagga, bina abawala b'omu Kampala babibakola. Omugagga n'akuyita jangu weeyambule ng'ekimuleese kimu tagenda kukozesa, ayagala weeyambule ye anywa ebbiya we ng'oli awo omuziniramu oli butenga we wazaalibwa, naddala abawala abalungi. Ebyo wano mu Kampala weebiri. Ayinza okuyita ng'akuleetedde ekyo n'amaliriza nga kabasanyizza. Ayinza okuyita sinakindi n'akusiiga obulwadde. Kakati oddayo n'obuuza omuwala ono bw'agamba nti bonna balina okuyita mu gundi kye yampisaamu. Ensonga tezinnaggwa kati wuliriza asikaali bye yabadde nabyo. Asikaali bamusanze n'essimu ne kamera za Diana. Please note, the boyfriend last spoke to her at 4. The boyfriend last spoke to her at 4. Apparently, askari mubamusanze n'essimu ya Diana ne kamera. Please note, police did not tell us that. Waiting ngatemuna pointinga kwa askari. The police did not tell us that. 4 a.m., not p.m., 4 a.m. The askari previously bamukwata n'ebintu by'abakyala, but not on that day that Kisha was arrested. It's just a coincidence that the same askari gwe bakwata n'ebintu is the same askari abadde akuuma ew'abaani. Diana askari we abadde ne record inti poliisi yamusangako n'ebintu by'abakyala. Ekirala, njagala omuntu eyakubidde poliisi bamusibe. Omuntu omulala alina okuyambako poliisi mu kunoonyereza be bantu abaloopye ku poliisi. Awulira? Omuntu eyasoose okuloopa ku poliisi basooke bamukwate. Ask me why. Uganda n'ennaku zino it is normal a person to be offline. Nasomyeko ekimessage nga malayo omwe agamba mbu it was so unlikely for Diana to be offline for 20 minutes. Era when she was offline, we called police. Uganda, it's very normal a person to be offline. Ekisoka, you live in a shithole country where amasanyalaze gavaavaako. Osobola kubeerawo nga tolina data, oyinza okubeera nga weebase. Kale anything in Uganda, it's possible a person to be offline. Why were the friends alarmed? Ekirala, why didn't her friends at least go there? Lwaki bakubidde poliisi? Twagala omuntu eyakubidde poliisi bamukwate. The fact that Diana's door was not broken, it means she let in a person that she knew. Wandika, and it was a man. Anyway, we don't know if it was a man or a woman because we have not, but according to askari, she let in a person that she knew. The door was not broken into. Eyo nayo party eddewali. That is the party ya mukwano gwange. Wali. Eyewitnesses are telling me lies. There are eyewitnesses that are telling me lies, and they should also be investigated.
There are eyewitnesses that are telling me lies. They should be investigated. Why are they telling lies? Why are eyewitnesses telling lies? It means they are hiding something. An eyewitness came in my inbox and told me, by discovering Diana at 5 ye yabaddewo at 6 nangamba bino ebigambo yalabye ku mulambo gwa Diana nangamba yabadde avaamu amatu omusaayi ne mukamwa omusaayi mbunga avaamu nejjovu. Eyewitness angambye eyalabye ku Diana era n'agamba Diana bamutuze. Ladies and gentlemen, omuntu okuvaamu omusaayi mukamwa ne mumatu, it does not mean mbo omuntu bamutuze. That can be explained medically like a rupture of blood vessels and arteries. That can only be understood by medical people. And I'm not going to waste my time to explain that. Liquid or kufuluma, it could be because of decomposition, liquid. But when it comes to omusai, okuva matu, nemunyindo, especially at death, not after death, please get me well. Nzenge ya somako. The eyewitnesses are telling contradicting stories. Why? Because somebody is lying. And there is a reason why somebody is lying. The reason why a person is lying is because they want to deviate us from that. Witness yangambye Diana bamusanze wansi. Ye mwenyini nyini. In the same explanation ate nangamba basanze omulambo gwe. Baguzinze musuka. Other eyewitnesses say bamusanze ali mubuliri. Lifeless. Eyewitness ono that spoke to me n'agamba Diana ba musanze aina enjala ze nga zimenyese, meaning there was a scuffle nga aina ne bruises. Ne wajja Mada n'agamba basanze nga bamusaze. Ne Mada naye bamusibe atubulire lwaki abuza okunoonyereza kwa police.